Gano geega kagwawo wabula woba omanyi ekisingawo ku bino bye ngenda okwogera nkusaba commentinga wansi awo twagala okumanya ku ki ekigenda mu maaso ku ssaawa eno. Amawulire agayitingana gagamba nti waliwo akabinja k'abavubuka abatambulira mu mmotoka mu ggwanga lino erya Saudi Arabia nga baguumiika ku bikomera by'abagagga gye basuubira nti nno bayina abakozi. Omukozi oyo bw'afuluma by anyway oba atwalayo kasasiro oba afulumyemu bufulumi nga y'omuntu nga bamupakira mu mmotoka nga bamutwala nga bamusuula eyo mu mazzi bamusuula eyo mu kibira bamutemaatema ne bamukolako byonna bye baagala. Kino nno kisinziira okuva bannayuganda bwe mwakola obutambi obwemulugunya ku ngeri Abasaudi gye batuyisaamu. Ngenda bbawa akatambi kaneno omuvubuka ono ng'agamba nti information eno muntu muwarabu munnansi yagimuwadde n'asalawo agisharinge ate era nga si ye yekka. Obutambi bungi buzze buyitingana. Abane Kenya babulikodinze, Ababangale babulikodinze, Abayindi babulikodinga, Abanayuganda babatandise obulikodinga, teekako n'abano abanagana barekodinze n'aba Nigeria bonna boogera ku situation yemu. Kambuuze situation eno ogimanyi. Subscribinga kwata ku notification bell oleme kusubwa video yonna yenze Shila Adita. Nga bwe nkugambye nti bw'oba oyina obanga omanyi ekisinga ku bino bye ndi mu kwogera nkusaba okomentinga awo katugendeko mu katambi akoogerebwako ate era tukomewo. Bw'oba oyina Kadama akuli okupima buno amawulire kana mawulire yangu ateganya gatambuze gamule bw'omanyi oli Kadama ngo twakasasulwa bwekikomera kyamma webereremu olwa kabinja kale Saudi Arabia bakaita haramiya kabinja k'abavubuka abantu bali awo bavubuka balinga bayayi ninga bakataikawo okusobola okunyigiriza abaddugavu bali mu Saudi Arabia naddala abakazi ku mbeera gye mwatekawo babikako wali nga mulwanirira freedom yammwe. Kano bakagafuna gava ku mu Saudi yavoga ngamba kati bakusanga ofulumya kasasiro ne bakukwata ne bakutemaatema bw'okuba endujjukiro nti bafuluma wala agenda kutaasa kusanga ofulumya kasasiro bakwata bakuvuga ne bakutwala eyo wansi mu ddungu wa mu kibirwa mu nnyanja bakusuula eyo nofa. Mukama wona yeta tamanya gy'olaze okitegeera yali munda akoze eki alinze oba ngagenda police yakula cement obuze bana bawala bana batolosi ntambula ku street ntambula kanakanja bakaita haramiya kakambwe nyote teta kumanya buli mudduga bali mu Saudi Arabia nabagamba bali ku passion kumalawo baddugavu mu Saudi Arabia oba kubanyigiza kubajjamu ne government zamwe zibalemezaamu okutegeera okulabanga musigala mu Saudi Arabia nga mukola emirimu. Kati bo basala embeera y'amagezi embeera yonna ey'okulabanga abajjamu era akabinya haramiya kabannansi ba Saudi Arabia sibabbi sibayekera nti bavudde babula ba Saudi Arabia naye bateekawo embeera ey'okulivenjinga ekifaananyi ekibi kye mwabasiiga mu Saudi Arabia. Kati kano kayo buli Kadama ali Saudi Arabia buli muddugavu not only Kadamas but not only Ugandans but all Africa as long as you are black. You understand? So please share this information, inform your people, inform any sister you have there, any mother you have there, any relative you have there in Saudi Arabia, such that he be aware. Babata leo kasasulwa weru abere very careful asoke kulaba ani ali maso bagenda mukwata basajja nga musaba muteke motoka nabo bamutemete nawo wenyini naddala bali mu kyalo bado bankola ddama mu eri mu kyalo bado bankola simanya weri mu byalo bero balengera nga muri kondinga muzifaamu. Bana my dears, we love you so much, we care for you, so please namwe mwebereremu. Saudi Arabia batematema abantu mukama wo lumalaga agenda kula statement nti omwana yakoze eki oba yabuze oba yatolose but ninga wafudde dda. My friend, stay warned. Zengenze tebikoma katambi akukukako owulidde ennaku eziyiseeko emabega ebifaananyi byali ku mikutu gya internet nga bagamba nti mwana muwala ono omunnayuganda abazigu bamuyiikidde nga afulumye okutwalayo kasasiro mu nnyumba ya mukama we ne bamutemaatema bufiififi era nga ekifaananyi ekyo kya mwana muwala munnayuganda housemaid nga gwe. Genda baleetera akatambi akalala nga omwana muwala ono agezaako oku explaininga kiki ekyatuuse ku munnayuganda gwe batemedde mu ggwanga lino erya Saudi Arabia naye nga kigambibwa nti abantu abamutemyetemye si bakamaabe wabula bano abavubuka betwogerako abatambulira mu kikoose abatambulira mu mmotoka ne baguumiika abakozi nga batwala kasasiro ne babapakira mu mmotoka ne babakolako byonna bye baagala. Bannange lino ttemu nabaki bananga abantu bano nga batemu igwe n'otatya kusanjagga munno n'otatya kutemaatema munno bannange oba abantu bano tebeesisittala mitima kikaaki kino oba olw'okuba nti
bakulira mu bifo bimu kyekibaleetera okukulanga ensolo ne batagendako ku associatinga n'abantu balala kumanya impisa ndala abantu we balina kweyisa. Nze nange sikitegeera. Ngenda batirawo akatambi nga mwana muwala ono atunnyonnyola ku ki ekigenda mu maaso. Ngera bwe nagambye bw'oba toyagala kusubwa information yonna olina kusubscribinga, weefiirize subscribinga, okwate ku notification bell, commentinga ng'omaze okulaba obutambi nga bwe buti. Ate era ne tukusaba obutambi bwe buti obwongereyo obuweeko banno abalala basobole okuba nga bataasibwa. Kyenkusaba commentinga bw'oba omaze okulaba obutambi bwe buti, commentinga ate era obuweeko banno abalala obategeeze ki ekigenda mu maaso. Oyinza okwesanga ng'obutambi obwo bw'otaddeyo oyina omuntu omu gw'otaasizza. Tubasaba mu commentinga n'obutambi mubwongereyo, mujje mutweyungeko tulabe nga tulanyisa embeera bweti. Katugendeko mu butambi obwogerebwako ate era tukomewo. Bambagamba nti bw'oba olina mukwano gwo muwe namba ya mami wo oba ya daddi wo oba ya sisita wo oba yaani, va ne ku ky'omukwano ng'omuntu mukola mu famire yeemu. Kasita abeera muddugavu katono Munnakenya yali kutambuza bifaananyi bye, okitegeera. Atulese n'atugamba nze siina namba yeewaabwe yonna. Kyemanyi abadde afulumya kasasiro ne bamutemaatema ne bamutta. Abadde amaze emyezi 2 mu kiyumba. Ne tumubuuza toyina kamukwatako okwo, n'aŋŋamba nze ne namba ye mbadde sijirina. Imagine. Wabula kye twakola n'ensi sikimanyi, naye bambi tambuza video. Sharinga video mu WhatsApp groups, duwetinga video, tambuza video nga bwe kisoboka. Omuwala ono abadde afulumya kasasiro ne bamutemaatema ne bamutta. So tambuza video etuuke ku benganda ze. Ono gwali naye Munnakenya, ono ali mu White Munnakenya, yatuweereza ekifaananyi ekyo. Nagamba badde bakola naye mu famire yeemu. Abadde yakamala myezi 2. Abadde afulumya kasasiro ne bamutemaatema. Tambuza video nga bwe kiso. Byebyo nno ebigenda maaso. Ate munagamba nti Adita teyatulabula, munagamba nti oba Adita tayagaliza amanya information n'agisigaza munnange information yeeyo, era byebyo ebigenda maaso. Kiri eri gwe ebintu byenkugambye okubitwala oba tobitutte, olw'okuba nti ekintu gwe tonnaba kukirabako oba tonnaba kubanga okiwulira okuvako abo abantu beweesiga, tekitegeeza nti nno tebiriyo. Ebintu bino bibeerayo mu nsi zonna, etali eno yokka eya Saudi, bibeera awantu wonna. Ne mu Uganda bisobola okubaayo, olw'okuba nti ffe tuli bana Uganda tuyinza obutakitwala nga kikulu oba ne tubiwulya ne tubireka awo. Naye jjukira eno tuli mu nsi ngwira, ebintu ebigwawo byonna bibeera bitukanga. So mbakubira omulanga baganda bange, naddala mmwe abafuluma nga temuliiko bakama bammwe n'ofuluma ne bakutuma okutwalayo kasasiro ne weeyongerayo eyo n'otandika okutambula nti olambula kyalo, ne bakutuma okusulayo kasasiro n'osooka n'otwala obudde bungi nnyebweru, ne weddusa eno ne weddusa eri, ne weerekodinga obuntu bwa TikTok, ne weerekodinga videos nti gw'oli mu kuzannyira bweru okulaga banno nti n'ofuluma. Muganda wenge, just know you're in a danger zone. Totandika kukola butambi kukakasa abantu, totandika kuzanyira mu kkubo, abantu bajja kukuyoola. Yes, ojja funa ekizibu. Bakutumye kuteekayo kasasiro, omuteekeyo dduuka okomewo mu nnyumba. Yes, tukimanyi nti no omisinga okubeera outside, ekyo tukimanyi. Naye bwe baba bakutumye okutwala kasasiro, kyekyo kujja bwe bakutumye okutwala kasasiro ne weeyongera n'obuuka ennyumba endala nga nnywa, olw'okuba nti okimanyi ogenda kutuukayo mu bunnambiro odduka okomewo. Batya ng'abo abantu bakuteeze nga bulijjo bakutambulizaako eriiso, bamanyi nti awo waliwo omukozi omuddugavu gwe twetaaga, ne bakulinda olunaku lw'ogenda okufuluma okole ebyo by'obadde okola ne bakupakira mu mmotoka. Jjukira ebigenda mu maaso bikkakasibwa, era abantu bano bagamba nti oluvannyuma abaddugavu okulabisa abantu bano nti batuyisa bubi, batukolaakola ebikolobero, kyekyaviiriddeko kino okulaba nti batandise okujoolayo omu ku omu afuluma nga tebasosodde oli wa ggwanga ki oba oli wa ggwanga ki. As long as oli muddugavu bagenda kukapchalinga. Wano we tubagambira mukama wo akukuuma naye nawe kikakatako okwekuuma. Kyova olaba bakugamba amateeka agamu agafuga abakozi nga muli mu nnyumba z'abakama bammwe, ekisooka toggulira muntu gw'otamanyi, naddala nga bakama abo tebaliiwo ne we baba bwe bali. Toggulira muntu gw'otamanyi nga mukama wo
tamaze kukukakasa nti omuntu ono mutuufu muggulire oba tomuggulira. Ekyokubiri, tofuluma bweru wa gate nga totegeezezza mukama wo nga tamanyi ofulumye oba tofulumye. Ekirala, bw'oba ofulumye totwala bbanga ddene nnyo eryawukana ku eryo mukama wo lyamanyi nti lyeri kujja wano mpaka wali, kubanga babataasa ebizibu nga bino. Yenze Shira Adita, commentinga wansi manye ekikyolowooza, subscribinga bw'oba obadde tunaba ku subscribinga, ate era kwata ne ku kadaako buli video gye tuteekayo ebeere nga ekutuukako. Mbagala nnyo.